Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange gy'osinza obba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba finally avuddeyo n'atwala okuwooninga eri amagye agali mu Democratic Republic of Congo. Abagambye nti nno mu nnaku 7 agenda kuba nga abasazeeko nga akasenta oba akabuga ke bayita Kisangani amaze okuba nga akalumba. Amaze okuba nga akakozeeko obulumbaganyi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati jjukira nti nno okuva abayekera ba M23 we baasiizinga ne basalako akabuga Walukale ne bagenda mu maaso n'okuba nga bawooninga okusalako akabuga ke bayita Kisangani ne bakatakutwala. Kigambibwa nti Jeno Muhoozi Kainerugaba yasinzira mu ggwanga erya Uganda n'atwala okulabula abayekera ba M23 nga bagamba nti kasenta kana aka Kisangani bwe kabanga kabalemye okusalako amagye gaffe nga ffe aba UPDF tugenda kuba nga tusalako akafaako sobola okuba nga tukeddiza. Newankubadde abayekera bano bwe bavudde mu peaceful talks mu kibuga Duha eri mu Kata bateesiganya kukuza emirembe mu ggwanga erya DRC. Wabula bwe baavaayo balabikwako nga bawithdrawinga nga badda back oba nga babaakinga amagye emabega okuva mu kabuga kano ke bayita Walukale. Era baakaabulidde. Wabula newankubadde baakaabulidde Muhoozi azaawera nkolokooto nga bagamba newankubadde mwakaabulidde bwe mutasalako kasenta kano ke bayita Kisangani ffe ng'aba UPDF tugenda kalumba tusobole okuba nga tukasalako. Era bwe njogerera olunaku olwaleero azzeemu n'atwala okulabula n'agamba mu nnaku 7 bagenda kuba nga balumbaganye kasenta kano akayitibwa Kisangani era amagye gonna ag'operatingira eyo mu Democratic Republic of Congo eyo mu Northern Kivu bagenda kubanga bagasazeeko. Agenda maaso n'okulabula ng'agamba nti mu nnaku 7 zokka amagye ago gagenda kubeera n'options 2 era agalabudde gateeke wansi ebyokulwanyisa geeweeyo mikono mirungi we gaba tegaagala bajaasi ba UPDF kubasalako yonna gye bali mu nkambi. Abadde Jeno Muhoozi Kainerugaba jjukira nti nno zino statement zigenda ziraga enkolagana zittatana era nga bangi beewuunya enkolagana y'eggwanga erya DRC sako n'eggwanga erya Uganda beebuuza relationship yaabwe weeri naddala mu diplomatic system. Muhoozi si gwe gusoose okuba nga akubawo ebigambo eby'enjawulo ebitattana diplomatic relation y'eggwanga Uganda n'amawanga ag'ebunaayira. Yavaayo n'asuubiza okusalako ekibuga Khartoum saako ne Kenya okuba nga agiteeka wansi. Bino byonna bitattana diplomatic relations y'eggwanga Uganda saako n'amawanga ag'ebunaayira. Uganda ageekolagana nayo mu bintu eby'enjawulo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula na kino tetumanyi oba Democratic Republic of Congo government enaavaayo ne backinga oba enaavaayo newerekereza ebigambo ku bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba ku posti gy'akoze olwaleero ng'asuubiza nga wagenda okulumba ekibuga kasenta ke bayita Kisangani abeere nga akasalako. Oli ku UG Updates TV gwatanatweyungako kirira wansi wano ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza ekiro ekirungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Updates TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteesiganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza.
Mbebazaamu akensuso mmwe abagenze maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli wosubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaza omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira. Si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala. Naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki? Si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga
buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.